Alright, kale nkwaniriza omuntu gwaffe gwa SNL News yonna gy'osinza okutugoberera program yaffe The Inside Out bwetunuulira ku binene byolaba ku ngulu tutuwa ebiri munda ate si byolabye munda nitukuliza ku ngulu osobola okutegeera obulungi. Nkwaniriza mu program yaffe eno webale kugoberera kino kintu kyaffe ekyokusatu mu mboozi ey'enjawulo ne munnabyabufuzi George Williams Magera na Uganda azalibwa Luwero ate alina amaka mukono asiiba mu Washington District of Columbia. President w'ekibiina kya People's Progressive Party. Tujja okumanya naye mu mboozi yaffe eno dakika ntono bwe ziti era nga ku luno tuba tunyuma ebyafaayo ebisinga obungi ku perspective ngeri gy'alaba mu ggwanga lyaffe. Olwaleero njagala bwe tunaaba tunfunye tunyumye ku kiki ekiteekwa okukolebwa ng'oyo abakekema bwebiri ekintabye mu Uganda oyo poliisi w'okekema ate bino bwebiti action baako nekyokola baako nekyotugamba what's the alternative if PDM is bad what's the alternative byonna ebirala bigenda okubeera mu mboozi yaffe baleero nze Simon Yanga Lutaya. Omukulu George Williams Magera sanyusa okulaba. Kyawo Simon neyanziza okumpa omukisa guno okwogerako n'eggwanga ne banna n'abantu ba SML Media. Sijja kugattako ka Uganda nga bwe nakugamba emabega nti guno omukutu gwa nsi yonna. Nange nakata. Era twagala tugutumbuulire ku standard ya state power ogw'ensi yonna tubeere nga buli muntu agwenyumiririzaamu. Kyabo neyanziza okunkyaza era neyanziza okunyongera omukisa guno. Alright, kale nsanyusa okulaba nange kansubire nti abeewo balungi ddala ndi mugumu kubanga nali ndowooza nti America muli ku bunkenke waŋŋamba ku luli tewali buzibu muli free mutambula mulya munywa muyinza n'okuba nga temumanyi kigenda mu maaso. Ffe ekifaananyi kye tufuna eno batugamba nti muli ku bunkenke musajja bamukuba yeegayiridde ne waŋŋamba nti muli bulungi. Olwaleero njagala kuzzaayo ku nsi yo Uganda. Mbadde ndaba ebintu by'owandiika ku mukutu ogwa Twitter era mbadde neebuuza nnyo lwaki oyagala ensonga zo ezirabika nga nnene ozisuula ku mukutu ku kibanja okuli bannayuganda abatono wadde nga kuliko bangi abasalawo. Naye ne nzijukira nti oli mu America President wammwe Donald Trump afugira ku Twitter President wa platform X naffe wane waffe kati kaafuka kalombolombo President Museveni waba nekyayogedde oyagala okukakasa nga kituufu kirinda ku mukutu gwe ne General Hosken Rugaba President waffe next president wa Uganda naye ali ku Twitter gwe bakekemera ne basement ati yalaga nekyambalo ne bakekema bona ne badduka omusajja olabe bwotyo era bw'amaliza ye n'asituka n'addako ebbali bali kukaboogera ebiguma. Njagala olwaleero mu puroguramu yaffe eno otuyambe okutegeera kyewaŋŋamba nti oli omu ku bibiina ebisinga okubeera ku ground ate oli omu ku bibiina ku bannabyabufuzi abantu balina goodwill oli omu ku bantu abalina acceptability gy'osobola okutwala obukulembeze. Njagala leero onyambeko mbutonotono obukulembeze yagala okubutwala kuwa bwaki otya kwetunatandikira n'ensonga zaffe endala. Era bona bamaliriza nkwanjulire enteekateeka ya gavumenti okunyweza entebe n'obufuzi mu myaka eginaddako 5 njira ya points 7 kansooka enfuna eyo ndyoka enkuwa eno. Kyabo mukulu Simon neyanziza olw'omukisa gw'onnyongedde. Kitegeeza bye nayogera emabega wali biyinza obba birimu ku makulu birimu kukumba ng'Omuganda bw'agamba. Naye njagala okutegeeza mukulu Simon eggwanga lyaffe lirina ebintu ebisinga okuba ebizibu bibiri. Ekintu ekisooka
nti twamaliriza ekitundu omulundi guli ogwaggwa nga twogedde nti mu Uganda temuli mechanism ekyusa buyinza. That's one. Ekyokubiri nekugamba nti mu Uganda mulimu akawaayiro mu constitution ya Uganda akagikutte hostage. Akawaayiro kakutte constitution Uganda hostage bakayita 274. Akawaayiro ako bakassaamu nga continuation clause. Era bw'ogenda n'otunuulira ebipande gye twatimba before election nga tunagenda ku nomination, omanyi wabeerawo nkyalibuza ebipande z'otimba. Constitution eriwakankana onyinga kuno. Yes, twalitimba gwe clicking akawaayiro akagamba 274 ejjakka kuwa Google ekulaga ekikategeeza bw'oba ogirina constitution. Wagirina bikule atagirina gekozesa internet kwebiri. Kakati bwe weetegereza ebipande bye twatimba nga ngezaako nga sinalaunchinga campaign ey'obwa president naye ey'okwagala okukwata obuyinza okusookera ddala obw'ekibiina okukiripresentinga mu election. Ku bipande byange kwaliko ebintu ebikulu byali 3. Ekisooka kwaliko erinnya lyange n'ekibiina mwezigira. Ekyokubiri kwaliko byenjuubirira okukola. Byali ebintu 2: okuwonya obulumi bannayuganda bwe bayitamu n'okuhealing. Healing kyalibadde ki? Ekigambo healing mbuzito. Kwandibadde kuvumula. Okuvumula nti muŋŋambire omusomesa yatuwadde omukisa Abaganda okukkiriza tusobola okwogera Oluganda newankubadde tuli Baganda. So emutumidde olw'ekyo era namusiimye. Oyo kati ye yampadde obuyinza kuba musomesa mutendeke ate munnabyabufuzi yampadde authority okugenda mu maaso. Kati nga kuliko okuwonya obulumi bw'Abannayuganda n'okuvumula. Okiise kuvumula. Okuvumula. Kiri ekisooka kiri okumalawo obulumi. End pain. Then okuvumula. Heal the nation. Okuvumula eggwanga okulijjako ebiwundu ebiritambuliddemu okuva mu mwaka gwa 1962. Naye saagala kukoma ku ekyo, njagala okulitwala emabega okuviira ddala mu 1895. 1895 gyenjagala osooka okulitwala ku nfuga ey'amatwale. Naye bwe tuba tukozesa ekiwandiiko tugenda kutunuulira mu 1900 okuva mu 1926 abazungu ab'enkola y'amatwale baatandika okuwandiika ebiwandiiko eby'enjawulo sinzirivu. Ng'oggyeko ekiwandiiko ekya 1900 1900. Akati mu bufunze kaŋŋambe bwenti akawaayiro 274 k'osobola okunsomera essaawa eno nange kensobola okwogera ku muzindaalo nga sikatomi kagamba amateeka agayisibwa nga constitution tennajja. Amateeka agayisibwa nga constitution tennajja agawandiikibwa n'agataawandiikibwa gagenda kuteekebwa mu constitution era tegaliiko kawaayiro konna. Anaagezangako gataputa anaabeera kkooti. Naye akaliwo kagamba nti ganaatunulwangako kkooti yejja okukola etya okugatunulako. Singa gagezaako okukontana n'obuwaayiro bwonna obuli mu constitution ewandiikiddwa mu 1995. Kaakati No, you find a law, because I've just found the article you're talking about. Yagisoma mu Lungereza kubanga again subject to the provisions of this article. The operation of the existing law
after the coming into force of this constitution shall not be affected by the coming into force of this constitution. By the existing law, nkomao. Tuba tukoze ekyawo then. Kaakati bw'obeera musomesa tandika okuguttulula ennukuta ezo. Ennukuta esinga obukulu egamba shall not be affected. Eyo y'ennukuta esinga obukulu. Omanyi nze siri munnamateeka naye njagala nnyo amateeka. Era omu ku bawala bange asoma mateeka yaba ye asoma criminal law. Era omwaka ogujja agenda graduatinga mu mateeka. Ekimu ku byo ky'otunuulira olina otunuulira ekigambo mu mateeka buli kigambo ng'okiva kumu na kumu na kumu. Kuba sentensi emu etegeeza bingi. Kaakati kankuwa ekyokulabira kuba abantu abasinga bajja butategeera mateeka tetwagala tuboneebone. Kuwa ekyokulabirako kye kino. Waliyo ekitongole kye bayita National Enterprise Corporation. Waliyo ekitongole bakiyita National Enterprise Corporation. NEC. Ekitongole ekyo bakugamba era kyogera ne ku mitimbagano gya website nti kyatondebwawo Parliament eya Uganda okubeera nga kyekitongole ekya business ekyejje lyaffe erya UPDF. Mu 1989 gavumenti ya Muzeeyi Museveni yakwata amagye g'eggwanga n'egaawuzaamu ebitundu bibiri. N'ebeera n'eggye erirwana, n'ebeera n'eggye erikola bizinensi. Kati bwe nkubuuza essaawa eno mu constitution ya Uganda eya 1995 njagala onnoonyezeemu ekigambo kye bayita National Enterprise Corporation okindage. Ekyokubiri ogenda osome UPDF Act onoonyeemu akawaayiro akagamba nti UPDF ekkirizibwa okukola bizinesi ng'amagye. Kyebuli tekaliyo. Saagala otawaane kati ejja kukinoonyereza kuno omukisa. Obwo obuwaayiro mu constitution ya 95 tebuliimu. Nti buli spelled out nti good National Enterprise Corporation is spelled out in. Kati National Enterprise Corporation ekimu kawaayiro ako akeekwese wansi w'akawaayiro 274 kyekafuga bwe kututambuliza obukulembeze bw'eggwanga. Mu 1989 twalina kye baayita National Resistance Council. Tewaaliwo Parliament naye waaliwo council. Eyo council yayisa amateeka kwe musingira ne mugamba nti Muzeeyi Museveni yali speaker wa Parliament okumala emyaka 10. Teyali speaker wa Parliament, yali speaker wa council. Kati nno council bagijjawo ne bateekawo constitution. Akawaayiro ko kagamba nti ebyakolebwa nga constitution tennajja temugenda kubijjawo bino sigalawo. Kati mu kyo weesanga nga twesanga essaawa eno bwe nkubuuza mukulu Simon Muyanga ani yakugamba nti oli munnayuganda? Nze. Ani yakugamba nti oli munnayuganda? Yaŋŋamba. Mu butongole tewali yaŋŋamba, nazaalibwa wano. Wazaalibwa wano. Kenzaalibwa wano. Kyekikufuula munnayuganda? Kuzaalibwa mu Uganda? No. Kyekikufuula? Waliwo etteeka eriga nti bwe mba nzaaliddwa wano mbeera munnayuganda. Bwe mbanga bajjajjange 1926 baaliwo wano. Aha. Kati mu 1926 gavumenti ya Uganda yali yeetongodde. Mu 1926 twalinawo Uganda.
twalinawo ki? Twalinawo bufuzi bwaffe obw'amatwale Basoga Buganda. Kati oyagala kuŋŋamba omuzungu ye yakugamba nti oli Munnayuganda? No, yansanga wa anti gwe ŋŋambye 1926 bw'okyogera nti ekiwandiiko kigamba lwe mba nga nzalibbwa mu Uganda mba Munnayuganda 1996. Ekyo kyekirina mu constitution yaffe ey'olwaleero 1926 mwekiri. Ekitegeeza omuzungu yatubuulira Munnayuganda yaani era anaabeera atya era nakaakati emyaka 10 ekiyise omuzungu akyatufuga nga n'okubeerawo taliyo. Kikyotegeeza oyagala okuŋŋamba ffe Bannayuganda tetusobola kutuula wansi ne tusalawo ani Munnayuganda nga tukosezza nkola ya muzungu ate nga mwe mugamba colonialist baatuga muyimba biyimbe. Omuzungu yakeeda emyaka 10 emyaka 10 tetewali muntu yenna asobodde kutuula ne tusalawo ng'eggwanga omuntu Munnayuganda anaabeera bw'ati anaafaanana bw'ati era bino bye bisaanyizo bya Bannayuganda nga ffe tukisalawo nga Bannayuganda. Lwaki tukozesa okusalawo okw'omuzungu 1926 okutugamba nti tuli bannansi? Lwaki omuzungu yatubula nti tuli bannansi? Si ffe twakyewandiikira omuzungu yatugamba. Si ffe twakiwandiika omuzungu yakituwandiikira ne bulupulinti eri mu Bungereza. Era bakugamba omuzungu yagamba be yasangawo nga weebali mu 1926 be bannansi yalabako. Bwekiri bwekityo oyagala okunga baataalaba abaali mu bibira enyebbali bo baakola batya? Constitution yaffe ekyenda mu 6 egenda n'egattamuuko abalala. So you want to tell me that the interpretation is that those who lived before 1926 but lived the geographical area called Uganda are not Ugandans? Anti kati oli yagamba be yasangawo be yalabako mu 1926 be Bannayuganda era naffe kye twadopting. Kati baataalaba bali ludda wakati ekyo kisobola kisolovinga mu maaso wano nti baataalaba beerwanyeko wakati awo ne bayingizwa mu constitution ya Uganda. Waliwo amendment ndoozi ya 26 somewhere around there. Eyo siyinza kurimembering exactly wawe kiri naye bayingizibwamu abalala. However, no kuqualifyinga okubeera Munnayuganda akyatuqualifyingisa akyali muzungu yagenda emyaka 10 ekiyise. Kakati saagala kudiscussinga sovereignty bill baatuma omukiso gidiscussinga ne bakikola nga we baagala saagala kukidiscussinga kati. However, do you accept I give you some information? As of today okubeera Munnayuganda ebintu bibeera bibiri kati ebiri tukesira. One kwe kubeera nga immigration eyawano ekakasiza mu mateeka ekyokubiri okubeera ne national ID. In fact, the defining document of your Ugandanness now is a national ID. Era wadde olabakana nti fe bagituma tebagituwa. Naye aba issuing a national ID bagissuinga singa omentioninga nti ova mu community that existed by 1926. Is that wrong? Kati nkubuuza ekibuuzo kiverifying oti ekyo. Kyagala okuŋŋamba gavumenti esinziira ku byenjogedde okuverifying obukafu bwakyo. Lowooza. Olabye kyagala olowooze nakugaana okulowooza mu kitundu kye twakola linega mukulu Simon ebintu bino bya gwanga twogera ku state power tetwogera ku wolokoso. Nze sizze ku program ya Simon Kakenso omugezi nange gwe mmanyi gwe neegomba nga tugenda kwogera birowoozo. No, amazima gali nti ekituufu ekiriwo kati Bunnayuganda bwange busalwawo amateeka agaakolebwa Abazungu. Getuzze tuddamu ge gasalawo Bunnayuganda bwange. Kati kyoyagala okuŋŋamba ffe tetuyina kapasi busobozi nga Bannayuganda kujjawo kintu kiri ne tuteekawo ekipya. Kapasi temulina naye amagezi temugayina. Ekyo kikyo.
ekyo si kyange nze sigenda kukkiriza kubeeramu abo boogambye abatalina magezi. Lwaki temukikolanga? How much have we lived? Waliwo ebiseera nze bwe nalondebwa okukwata ddamula ya People's Progressive Party najja nina ekibuuzo kimu era kyekyanfuula active political. Kiratidde kitya okubeera ng'omusajja atukalakata atulemesezza okumuggyawo? Kyekibuuzo kye nalina. Bwe nkwata obuyinza ne nŋamba abakulembeze bange abali nange, nze sigenda kumala biseera ku street nga njogera bye sitegeera. Ngenda sooka okutwala obudde nnoonyereze nga nkozesa platform empeereddwa okulaba twenunula tutya mu nfuga eya NRC oba NRM. Bukya bwe twenunula mu nfuga eno ereese obulumi egaanye okuwonya eggwanga eyongerako bwongezi. Nintwalidde emyaka 8 nga nsoma, mbikula, nnoonyereza, ntakula, ninga mpologoma nkazi nga ndi mu kasaka mpumudde amaanyi gonna nga sonda nti bwe nnumba kasita nkwata obulago sidda abanajja ba Simon ne gurupu ebujja kujja nga mpologoma nsajja babukube ku mutwe nti nneme kukoowa nga mmeka. So kaakati bannayuganda twetaaga tutegeere ekintu ekisooka ku bipande kye nawandiikako ku bintu ebisatu bye nkugamba kwaliko ebintu ebyo bibiri. Omulamwa gwe gwali repeal Article 274 of the 1996 Constitution and have a presidential transitional authority. Nze sajja mu kalulu kugamba nti nzize kuwangula Muzeeyi Museveni nali nkimanyi ne bwe muwangula yeekweka nakwaga n'akoma omubuyinza. Ekyo nze si kyenjagala. Naye obukulembeze obwa campaign tubukozesanga muzindaalo okubeera ng'eddoboozi ligenda wala ng'ompadde omuzindaalo guno ogugenda okukoma ewala. Kati twetaaga omuzindaalo ogwo tugukozese kubanga campaign yali ekuwa omukisa ogw'obwereere okulangirira nti abantu mulonde okuggyako bino ebintu bibiri. Kali aka Article 274 abasajja b'abappirawo bagenda kugamba nti ako bakayita transitional clause. Ngobe batandika okwogera nti gwe wali otegeddeko ku state formation erya state power bitwala obudde. Nedda taata, tebitwala budde ng'omuntu abikola abimanyi. Toyinza kuŋŋamba emyaka 4 era okyabirudinga state naye ate ng'ogibirudinga otunudde mabega totunula mu maaso. Nze mutabani wange tayagala kumanya olutalo olwaleeta gavumenti, tayagala kulumanya kubanga waliwo ekintu kyolina otunuulira ekikulu. Right kibeera ki mu Luganda? Mwami gundi yampa obuyinza era neetagamugula kikopo kya caayi, yampa obuyinza okwogera Oluganda newankubadde ndi Muganda nga lunnemye. Omusomesa ye batuwa obuyinza naye right kibeera ki mu Luganda? Right mu nnyonnyola ennyango baliyita ddembe. Ddembe eryo okubeera munnayuganda terimpeebwa gavumenti. Eddembe ey'okubeera munnayuganda terimpeebwa gavumenti era siri negotiatinga na gavumenti. Gavumenti erina obuyinza okumekinga sure neeyagalira mu nsi yange. Tugisabiriza naye bwe buvunaanyizibwa bwayo. Kaakati tosobola kuŋŋamba nti ŋŋenda kujja mu ggwanga ontwale mu basement. Azihu ontwalayo nkoze eki? Azihu gwe mupakasi wange gw'oyagala okuntwala ate kubanga gavumenti bapakasi. Omukulembeze yenna aba mupakasi. Awatali ssente ya musolo omukulembeze taliiwo. Tebalina ssente baba banaku, baba bakopi, basabiriza. Akasente ke tuteekayo kwe batusabiriza ne batunyunyuuta kabayimirizaawo. Ate ne baba baagala okwewola ensimbi bw'otunuulira kye bayita GDP, gross domestic product, abakuwa ensimbi nga kubasinziira
eggwanga bali bala mu bintu bisatu. Ekisooka abantu beeyina ne skills ze balina obungi bwabwe ne batunuulira ebyobugagga bye mulina ng'abantu bye mulina n'engeri gye mutambuzaamu eggwanga lyammwe. Nibalyoka bagaa nti gwe osaana mitwalo 3 2 g'osabye gwe 3 kikumala. Ekitegeeza nze gwe basinga ottunda okufunirako essente, nze gwe batunda. Kyokka omukulembeze waffe Muzeeyi Museveni yagenda mu Kenya mu summit n'ayogera nti gavumenti yeewola ssente ate tekyazeewola Bulaaya, ezeewola ku bannansi ka NSSF ke baakuteerayo ng'okyakolera NBS, PBS, ebitongole byonna by'okoleddako ka NSSF. Gavumenti yo yakeewoze era ekeewoze. Ate yakugamba n'atumbuka n'aseka n'agase kyetukola bakalya buli, tekakola development balya buli, n'aseka. N'abali mu gurupu ne baseka, ne bannayuganda naffe ne tukola tutya ne tuseka. Ayogedde obutwa obwotalabangako. Ekitegeeza nti obukulembeze bwe bukyuka essaawa eno, akasente ko ke baakuteerayo okimanyi nti pulezidenti omupya asobola okukagaana okukakuwa, tekaliyo oba ng'akosa tteeka okugaana obuganyi okukaamu. Teyeetaaga na tteeka suspending negotiation zonna baayiro n'azisuspending ekyo bayita presidential power suspending. Kisoboka ekyo. Museveni teyajjawo ssente, yazikendeeza bukendeeza. Empapula zirozo ezaali sizeezo yakyusa. kiba kitegeeza kyekyo asobola okukyusa. yayita mu parliament kyo kikyuse teka tumayita awo yali talina parliament. Kaakati ekyo osobola okukyusa amateeka era osobola okukyusa ebintu ebikolebwa. So naye saagala tutunuulire ebyo, njagala tutunuulire omutawaana buli luddawa ogwanfuula nze empologoma eyimiridde mu kasaka ng'erinda okuluma eruma olutalo omulundi guno. Ekyo ekyanteekawo. So mu kuzuula kuno nazuula ebintu era bye byali ku campaign. Ne bw'ogenda eggwanga lyonna, genda mu Lira Town, ekipande ogenda kisangayo kinene nnyo, baaleka baakijjawo kati naye kyali mu Lira Town kinene nnyo ng'era kiriko obuntu obwo bubiri. Bituleese nze nali nkyogera kulipiiringa Article 274 na kukuteekawo Presidential Transition Authority. Kati awo we tuyimiridde, nze ebyo ebiri kwensinga okuteeka essira. Atiko eno ng'ekuluma nnyo. Yatewa mu ssemateeka. Atiko ennuma kubanga kati nze nkubuuza ekibuuzo. Ebintu bw'oŋŋamba nti wawandiise mu tteeka n'oŋŋamba ebintu ebyawandiikibwa n'ebitaawandiikibwa biri mu constitution, ebitaawandiikibwa That's why I find it challenging. No, Kasumi, but how do we commit ourselves to unwritten? You say the written and unwritten. Ekyo tekikutabula. Kati bwe babeera baali batamidde kye nakugambye, oli atulonda okubeera tuli bannansi, tewali muddugavu yali mu eyo nga balonda. Tumanyi baali bali mu kutamiira. Tumanyi bali ku gundi eno mukwano gwange Sewanda gye yayita bicycle kick. Tumanyi baali ku ebyo ne bakola decision. Tumanyi state of mind. Osobola kuŋŋamba nti ngenda kwekomiitinga eri state eŋŋamba nti waliwo ebintu bye nnyina okugoberera nga tebaabiwandiika. Kimanyi state of mind mulaali. Bw'obulumi obujjawa nga abafugiba tebabulina. Ate kati nze okufugibwa ese okubeera omukulembeze kiba kitegeeza olengedde ewalako abalala gye batalaba. Era kati otwala abantu bagende bakole ki? Balabeyo. Ekyo kyekifuula omukulembeze. Omukulembeze abaana kintu mu luzungu kye bayita foresight, okulaba ewala abalala gye batalengera n'obalaga nti kino kyekiri eri zijje tugende ffenna. Kaakati bw'obeera otya n'eggwanga, kuba essaawa eno ngenda kubuuza ani yali habilitatinga Nambole Stadium?
yali rehabilitating government ya Uganda ng'ekozesa eggye ly'eggwanga. Bwe yagiri rehabilitating ogwosooka n'etatuukiriza bisaanyizo, ani agiri rehabilitating ogwokubiri? Eggye ly'eggwanga. Kaakati eggye ly'eggwanga likozesa ssente zaani? Za wa musolo. Obadde okimanyi nti tulina PPDA Act? Yes, we have. Omanyi PPDA kyekola? Yesunsula abaagala okufuna emirimu okukolera gavumenti contracts ezo n'okulaba nga batuuka n'okukola ekyo. Kaakati ekisaawe ky'Ennamboole kya private kya gavumenti. Kya gavumenti. Barasunsulirawo abo abakigaaliza. Eggye emirimu bagiwa bannamagye olw'obukugu bwabwe Ssebo, genda mpola. Otegeera otya nti omuntu mukugu nga taliko amuvuganyisa? Olisomesa. Oyinza okugamba ono omwana ye mugezi nga tobatadde mwekisa tobevaluwetinze? Tekisoboka, you evaluate them. Nti bakugu nga tebali evaluated ku balala. Wategeera otya nti bakugu? Labira ku bye bazze bakola, there is evidence of what. Osobola nga akola bikyamu toyinza kunyamba. Eno Bulaaya emmotoka tutuula ku mukono gwa bagita right hand side, omukono gwa ddyo kwe tutuula nga tuvuga emmotoka. Mu Uganda emmotoka bagivugira ku mukono gwa kkono. Waliwo omukyamu? Bonna batuufu era bavuga. Bonna batuufu. Kaakati naye omuzungu ye bw'alaba nga ntudde ku mukono gwa kkono ng'avuga, agamba okola bikyamu. Tebavuga mmotoka bwe batyo. Nange bwe mulaba ng'ali ku sayidi nga yinza bwe bakyamu muvuga mutya ku sayidi enkyamu. So kaakati togezaako kufuula ggwanga kubeera jjibu ly'amaaso bwe lityo nti ggwe alaba wekka abatuufu. Teekawo akakuŋŋuuta tutegeere omutuufu y'ani, ayina standard y'ani. Togamba bugambi nti ze nange nenjaga kugamba kino okuwa information. Tevunaanyizibwa ku kigambo kye bayita National Enterprise Corporation oba NRM Construction Brigade. Tebavunaanyizibwako. How? Directive ezibawa contract ziva mu State House directive. President yakola directive n'agaba contract. So NEC esobola okufuna omulimu gw'okukola project ya gavumenti nga teyise mu PPDA, is that right? Teeka tegendayo mu constitution ya Uganda omuli PPDA tegendayo. Tefuna nsimbi mu gavumenti? Ezifuna y'emu ku kampani ezitakola magoba kacyanga ziteekebwawo. Ennaku zino baayogeddeeko nti twakozeeyoko ku magoba amatonotono naye ga mwaka guno oguwedde. Kati tubuuza tutandise ndowooza tutandise byogerako batandise kati okwewaayiza nti bakoze amagoba. Naye tusooke subjecting Auditor General tulabaga amagoba gali equivalent ku ssente zibateereddwamu okuva mu 1989. George. Yes, sir. NEC yaani? NEC evugibwa gavumenti y'amagye. NEC kitongole ky'amagye ekikola bizinensi. Njagala twawula akantu ako. Amagye g'eggwanga Uganda gakola ebintu bibiri mu mateeka. Etteeka erimu liri wansi w'akawaayiro 274. Etteeka eryokubiri lya UPDF Act ekiri mu Constitution. Mu Constitution ya Uganda UPDF terina akawaayiro kagamba nti egenda kukola ssente. Naye ng'efuna ssente. My worry, I do not want to be legalistic. Naye kyentegeddemu ng'omuntu eyasoma Olungereza kiri kimu kyokka nti neekomitinga ntya ku ndagaano mu essaali etali mpandiike. That we commit ourselves to written and unwritten laws. Now, who determines when shall we note this law because it's unwritten also applies? Because that invalidates the whole constitution we have.
if kyekugambye bw'okugamba nti eno gye tulina tufuga nga waliwo amateeka agagituddemu ng'ebya NEC kubanga mu constitution tebalyogera teririimu nti National Enterprise Corporation ekigambo ekyo mu constitution tekiri naye nga kirino mu ggwanga lya Uganda. Okay, you'll battle that. The problem, like I've already said, is that you are an absent landlord. Nobody is here present enough in Uganda to start that debate. Perhaps if the debate started, some of the framers of the 1995 Constitution still live, which are in Avalio, Semateeka. Some of them are here. Even when they are not here, there are laws that help us to interpret what they intended to have. That's the biggest job of the courts. That in writing this, we need to go to court and ask court to interpret that particular article. What does it mean? Because I'm only hearing one thing, unwritten. How can unwritten things become a law? Lwakubanga tetusobola kugamba nti constitution eri unconstitution. Ekyo tetusobola kukyogera. Naye singa twalina obusobozi obukyogera twaligambye constitution ya Uganda eri unconstitution. Because that article bw'okyogera oba otegeeza ne kooti z'operatingira mu bukyamu right now. Naye tetusobola kukyogera kubanga kooti tuzeetaaga zitereeze gye tulina okuddukira zitereeze ekyennaku gye tuddukira nabo balonde ba muntu omu. I want to commit myself that in the next 2 weeks I'll look for the Attorney General. I want to commit. I will also look for prominent lawyers to ask them to help me understand in layman's language what that article means. In the interest of time, when you get a kubintu bibiri, that article and then the Presidential Transition Authority, that is in you. It does not happen anywhere in Uganda. What do you mean? Kati bw'oba oyagala kati nkugamba essaawa eno nakugambye nga tandika bw'owangula obukulembeze oyina kunoonya Muzeeyi Museveni okuwa ebisumuluzo bya State House. No, ate nti Electoral Commission kasennangirira. Commission ekoma kulangirira enforcinga kutwala buyinza yo bwemala okulangirira nebaddiza ebitabo byammwe bino bye mufunye. Ate Chief Justice atulaiza. Chief Justice akusanga wali we bategese ye wajja. Ani andeetawo? Kati ekyo kyekibuuza ani akutwalawo. Kati according to constitution gye tulina Parliament yeekolamu ke baayiseka ad hoc committee akatonotono yeekolamu ka committee akatonotono akanaategeka akalisiivinga ebivudde mu kalulu ate nako kategeke gye banaalayirisa ekkololo. Ekyembi ekigiriko eno Parliament yetegeka abasinga baba bagudde n'okugwa. Ayinza olamukubye ekigo naye nga taliiwo kyokka ate be bakola ki? Bagenda tutegeka wali. Ekyokubiri ojja kugisanga nti naye muba muwangudde abaka Parliament abakibiina ekivuganya eno enkadde egyalina obuyinza obatwala wali kyokka ng'ate egudde. Tetusobola kuŋŋamba gavumenti egudde ate erina obuyinza okumpa obuyinza ekyo tekisoboka. Kati bwe nkugamba nti twetaagayooko tebaliyite equalizer ye Presidential Transition Authority. Saagala nagituuma commission erina authority ng'erina obuyinza tebujja mu State House ebujja mu constitution y'eggwanga nti bwempangula yeeyina osalawo amagye agankuuma si bwempangudde yansalirawo abanankuuma. Ekyokubiri si bwe ngenda okunaye alina okumpa security. Nompa security nga tuvuganya si gwe olina okugimpa ogenda kumpa bisaagala. Ekyo kikulu. Transitional Authority nze gamba twagala ekola ebintu bina ebikulu. Ekisooka
ekintu ekisooka twagala nga yeevunaanyizibwa ku kakiiko akalonda n'okulondesa election mu ggwanga. Ekyo kimu. Ekyokubiri twagala nga yeeyina obuvunaanyizibwa obulonda abalamuzi obwapuruvinga abalamuzi ba high court bonna nga after recommendation eya Judicial Service Commission. Ekyokusatu nga yeteekerateekera obukulembeze kuba kati ebyama by'eggwanga Uganda muntu omu yabimanyi n'ab'enjuyi. Ebyama by'eggwanga bye tulina Uganda omuntu omu yabimanyi n'ab'enjuyi. Kati ne bwe biri yamanyiwo so twetaaga eno authority ebeerenga mu election time ebyama by'eggwanga bijjizibwa bali kubanga balina okumpa ebyama ebyo nga mpangudde akalumi. Balina okufuna toilet bwefaanana nga mpangudde akalumi. Eyinza obba toilet ya bbulu nga nze njagala ya black ajjawo eya bbulu terawo ya black be balina okunkolera ebyo. Be balina okugjamu ekitanda ekijjemu ebikuba nteremu mazongote ennungi gye njagala. Eyo commission yeeyina okubinkolera n'enteekateekera obuyinza bwe ngenda okukwata butya. Yegenda okwogerezegana n'ensi ez'amawanga ag'enjawulo. Yegenda n'okuyita bajje so sinze kuyita mikwano gyange nyinza okuleeta abaffe ne batukola ekikyamu. So yeeyina okunkolera ebyo nega gundi ne gundi tulina okumuyita era neeyamiriza abakibi. Ekyo kyakusatu. N'ekisembayo ekyokuna ky'ekyokubeera nga ye Shoka Buzoba okustopinga parliament executive ne judiciary to over exercise their power. Kubanga parliament esobola okuyisa draconian law etteeka ebbi ng'erya sovereignty bill. Chief Justice asobola okukola amateeka ku table nga bwe walaba we twali mu kaseera akazibu k'omulamuzi Owino Dollo ku musango gwa Robert Kyagulanyi ogwaluli ogwaggwa ne bakatono beekwate amataayi. So ebiyitaawo saagala genda wala nkulaba oti bino byabuliwo ebiyitaawo walina obbaawo omuntu abiyimirira. So kakati eno singa baleeta amateeka amakakali tuyambeko ga nti lino bbi tugende mu referendum. Lino bbi litukuumye. Kakati kangatteko kano. Tunaagisimba tutya? Kubanga tuyinza okwogera nti weeri naye era kimanyi akuza nti ani agironda yo kubanga era nayo agironda ajja kusigaza obuyinza ogiragira ekyokukola ani agironda. Kaakati tugenda kugisaba ng'erina abantu 9. Omuntu abasooka tujja kufuna omuntu ava mu ssiga eddamula commissioner bali 3 bakomishona ku commissioner kwe kujja okuva chairman anaalondebwa okuva kwabo abantu 3. So essiga eddamuli lijja tuwa commissioner, essiga lya parliament lituwe commissioner ku ludda lituwe ne commissioner ku ludda olwa opposition. Bakomishona bameka 3. Executive teyina kibeera mu kubanga yo mupakasi. Executive ye mupakasi ye kadonki k'eggwanga Uganda. Okutwala ekifo ekyo oba okkiriza okubeera omupakasi w'Abannayuganda mu kiseera kye baba bakuwadde. So si gwe batuulako. So kati abo 3 kugambye 9. Kati tugenda kuba ne ba ex officio 2. Bo tebalonda ne batuula ku lukiiko. Ex officio asooka yava mu magye. Ex officio owookubiri yava mu cultural institutions. Abo tebalonda naye babeerako. Abo abantu si 5. Kati tubeere ne members 4. Member asooka agenda kuva mu gurupu y'aba bizinensi. Member owookubiri ave mu gurupu ya interreligious councils oba faith federations ez'eggwanga. Member owookusatu ajja kubeera ng'ali pulezidentiingibwa aba media fraternity. Media naye ejja kutuwaayo omuntu atuule kakiiko ako. Then ne member anaasembayo agenda yanvudde mu mutwe. Anyways, kasita nkuwadde framework nja kuwa ow'omwenda
olw'obudde kinvudde ovimutovo ndaba sina we mbisoma bijja mu mutwe so ebimu bisobola obbuukabuuka kubanga saakyetegekejo naye awo wabuzeeyo omugenda mukuwa ayinza n'omujjukira nga tugenda mu maaso naye kati ebyo byonna ebitongole byenjogera olwedde biri weebiri so tetwetaaga biconstitutinga byo birina kutuula ne byeconstituting however term of office egenda bba emyaka 6 bakomishona basaavingira emyaka 6 non-renewable bamembers basaavingira emyaka 3 non-renewable 3 bwe giggwako nga batuwa abalala ekituyamba tusobole okukulyetinga element eya continuity mu ggwanga ekisooka nkugambye obuvunaanyizibwa bwabwe bwa mirundi ena abakakiiko obuvunaanyizibwa bagenda kuba constituted batya kibeere nga tukulizetinga ekifaananyi ekyeggwanga Uganda nga kyawamu simanyi abaako kakoze amakulu ngategedde naye kakolera wano mu Lungereza abo batuwe ddamula nga temuli kwekubira mukama w'abano yaani ye chairman alondebwa akakiiko ako nga yaani amulonze akakiiko ak'abantu 9 ke kalonda chairman okuva mu bakommissioners 3 oyogera ku Uganda oyogera ku America njogera ku Uganda ng'olaba ebyo bisoboka wano kisoboka nga bigenda bituyamba ki biyamba okubeera nga Uganda emboozi eneetuze emabega eya ntalo tuddayo mu ntalo ne batuyimba buyimbi nga tulinga abaakagenda mu lutalo ekyo kirina okukoma emundu eyina limitation togirabanga wawe kyali kikozeeko kati toyinza kuŋŋamba nti olw'okubanga tekiriiwo kyenakugambye obukugu buteekawo ekitaliiwo ne kikola kati tosobola kugamba nti experiment tesobola kukola kubanga yeye terina weekozeeko experiment esobola kankubuuza ekibuuzo aba bizinensi batuula mu lukiiko ne balonda omukulembeze tebatambula aba interfaith organization balonda omukulembeze tebatambula aba parliament oludda oluvuganya balonda omukulembeze tebatambula mwembuulira ku institution gyemmenye neya media balonda omukulembeze tebatambula ate naye eno system gyoyogerako efaanako n'eya Iran gyebadde nayo olaba Iran bwe bagisese budde ekibanga eya Iran yegenda okutuyamba okusimba Uganda etagenda kudda mabega egenda mu maaso okutujjako oluyimba nakutwalwana twenunula bwe kibanga tujja kukireeta tetugenda kubeera na system emu nga tugezaako okukola nation building nga tuzimba ensi system tujja kumala okoleraani nze nkolerera abantu 3 kikolera okoleraani who do you work for nkolera abantu 3 nkolera abantu 3 obompa nkolera survival yange ng'omuntu nkolera survival yange ng'omuntu nsobole okuwangaala emyaka Katonda gye yamba ekyo kimu ekyokubiri nkolera abaana b'enzadde basobole okwogatta ku byenkoze okumakinga sure nti ensi yeenyumiriza mu kubeerawo kwabwe ekyokusatu nkolera bannayuganda okulaba ng'obubu buggwaawo obututeekeddwako okuva mu 1926 okutuuka olwaleero lwaki tewajja kwesimbayo wamu eruwero b'emukono n'oyingira parliament n'oyanjula bino kubera byandibadde bigira mu private members bill but you avoided the presidency. I don't want to say you shied away. Okukola bw'okulowooza nti parliament erina kyesobola okukola mu kukyusa eggwanga
kankugambe kino mu tteeka ery'ababaka ba paalamenti njagala ombule gwakeesimbawo emirundi 3 bwengwa ebyo gwe byogedde nze siyinza kugamba nti wagwa egyo bagiyita stomero expensive lesson by'omanyi essaawe si bye wali omanyi nga tonnagenda mu kisaawe so kati gweoyitibwa mukugu ekisanga mulina kwe kulowooza nti omuntu awangudde ye mukugu ne weerabira nti nno abantu bonna abafuuse bannaggwano b'ensi eno bwe bakunyumiza failures ze bayiseemu zikwewuunyisa so failing 3 times is nothing musajja ku programu nga failings emirundi 5 over 25 years of failure kati yeyingidde mu parliament w'ebusoga so ngezaako okulaga era failings asinga gwatagerezaako ddala failings yasinga okubeera omukugu osinga eyawangudde kubanga okuwangula kuliko ebintu bingi kuliko timing ne strategy oli yesanga nga awangudde lwa time naye nga mukumanyi okutegeera tewali time yokka yemuleese n'awangula kyetegeeza oyo tasobola kuwangaalayo kubanga awangudde na budde anyways parliament omubaka wa parliament olwaleero ngenda kugamba ekintu kimu tewali mechanism comparing ababaka ba parliament okubeera nga basaavinga constituency zaabwe mwe bava mu tteeka lya parliament tekiri. Tumalirize ey'olwaleero kubanga ndaba gy'olaga nga byongedde okukaluba tusingana sabbiiti ejja muyombi tusobole okuzimba emboozi eno ey'abannayuganda wabula kyendaba nze kyenjagala okuwa gwe mulimu oba olusozi Gambalagadde lweyambuka ng'olowooza nti entegera y'Abamerika gy'oli yentegera y'Abannayuganda n'okulowooza nti ekikola mu Amerika kiyinza okukola kuba bino byonna byogedde byetaaga abantu abagumiziddwa obulungi abategera gye balaga ku kino okukakasa ne Paalamenti ya Uganda abakulembeze kutegeeza bantu bwe batakola bajja kutegeera era bakigoberere kasita wabeerawo plan abantu bagoberera nnyo plan Idi Amin bwe yagamba ensonga za 18 zitwala gundi ne bazigobera n'agenda Mzee Museveni bwe yagamba ensonga zange 10 zezindeese ne bamugobera ne bagenda ne bakigusa naffe twetaaga tuwa abantu ensonga ze bagenda okugoberera babeeko kikagusa tekyetaaga kubanga weekiri sobola okiteeka pulaani gy'oteekateeka naddamu okusinkana pulaani eyo ey'onsonga oba zinaaba 18 oba 10 ng'eza Museveni wona asinza nate okututwala nkwebaziza nnyo nnyini ddala obadde munnayuganda mulungi okuwaayo obudde bw'ebbanga lino lyonna okuyogera ne bannayuganda omuntu gwaffe guno gwa SML News ebirowoozo bino bitujja okwongerayo ne bannayuganda bye banaakuddamu nabyo bonna tubeereye ku mukutu ogwa YouTube buno gwe tuli ne batukubira amasimu bitugamba nabyo tujja bitugamba naye nga tukusaba oyangueko dde mu Uganda oyogere ng'owulira ekiri wano kubanga Abaganda nti atamukutte yaga nti yaye kwata donywezi naye nga gwatamanyi nti gw'okwata aserera buseerezi jangu omukwatemu wano omukulu yennyini awule byoyogera ne mukama wange owa basement alabe wawo gye tuyinza okugaziya ku space for us to be able to contain ekwebaziza nnyo nyini ddala bwetyo wetumaliriza program yaffe olwaleero Inside Out ne George Williams Magera saagala nakati muyita president wa PPP njagala muyita munnayuganda afaayo PPP is a small enclave too small too katono nnyo ndowooza bateekateeka enkola ya movement etalimu belonging wayandibadde better. These ideas need to share across all platforms, across all divide, beyond confinement to a political party. Kigambo kimu bibiri nga tumaliriza. Njagala kugamba ekintu kimu. Bannayuganda mbasaba batunuulire ebintu bibiri. Batunuulire obuyinza transitional authority, batunuulire ne okujjamu repealing through a referendum oba parliament ekikola yekikola a constitution baginunule otunaanula constitution tugenda kununula eggwanga Uganda mukama abampeera omukisa waliwo tumalize olwaleero Inside Out ku SML News nze Sir Simon Muyanga.